Abasuubuzi mu kibuga Kampala abeegattira mu kibiina ekya Kampala City Traders Association oba kiyite Kasita bawadde gavumenti wiikisi 2 zokka ebenga emaze okukola ku nsonga ezibaluma oba nga si ekyo bakukozesa olulimi lwewulira olw'okwekalakaasa. Kutandika nga lumu omwezi ogw'omwenda ffe tugenda kussa enkanda wansi twesalira amagezi nga twekalakaasa mu ngeri ey'eddembe kyonna kye kinaakolebwa ffe tunaamanya. Weewaawo kale abo beeyagala babeerewo katukwale ekkubo eryaffe. Bano abakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino Issa Ssekitto basinzidde ku ofiisi zaabwe ezisangibwa ku Royal Complex mu kibuga Kampala enkya ya leero nga wakati mu bukambwe obw'ekitalo bategeezezza nga gavumenti bwefuuse ennyuunyuusi nga kati enyigiriza bannansi kyokka n'ereka abagwira nga beegiriisa nga bo basonyiyibwa emisolo ate ne babawa n'entandikwa kye batakolera bannansi ba ggwanga lino. Abayunivesite abajja mu ggwanga gavumenti n'ebawa ettaka n'ebawa ssente wayitawo emyaka 5 ne bakyusa amanya ne bafuluma eggwanga naye ffe abanoonya omusolo baffe obw'ekinaku obw'owansi ate ffe bwongeza omusolo bali abaze ne ssente enkalu ate gavumenti beewa ate bo tebajjako na musolo. Kitegeeza nti ffe gavumenti esazeewo tunyuunyunte abo abavudde ne ssente zaabwe ebweru oba beesobodde okuwa be bapromotinge bafune nti abagwira tayimu egenda kutuuka nga batutte obusuubuzi bwa Uganda nga munnayuganda afukamira kwegayirira mugwira. Kino kiddiridde gye buvuddeko gavumenti okussa emisolo emipya ku basuubuzi b'engoye abazijja ebweru w'eggwanga, omusolo gwe basasula basinziira ku kiro za ngoye eziba zireeteddwa kye bagamba nti kibanyigiriza ebitagambika. Ebitundu 35 ku buli 100 oba $3.5 buli kiro ku ngoye ezambalwa. Bategeezezza nti ekikolebwa gavumenti kiba kibanyigiriza kubanga engoye bwe zipimibwa mu kiro konteyina yali eggwera mu bukadde 10 beesanga bagisasulidde ensimbi eziri wakati w'obukadde 5 n'akawumbi nga n'ezimu ziwambibwa kye bagamba nti kisusse okubanyigiriza. Teka ku $5 ezo zalinyisa konteyina eyali esasula $8.9 neyingira akawumbi kamu n'obukadde 2. Baweereddwa mu kisa bonna kujjayo bye basangiddwa nga baleese byonna biri mu ICD. Newankubadde nga gavumenti yatongoza enkola ey'okugula ebyo ebikoleddwa muno mu ggwanga emanyiddwa nga Buy Uganda Build Uganda, bagamba nti nakyo kibakosezza ebitagambika ng'ate n'amakolero g'engoye agali mu ggwanga matono nnyo nga kino kyandiviirako bangi ku bannayuganda okulemerera okwetuusaako ebyokwambala. Uganda ebitundu 97 ku buli 100 ku ngoye ezireetebwa okuva ebweru bandiyita obukunya singa tukirekera amakolero agawano okwambaza abantu. Bano baweze nti bakussa wansi ebikola kubanga bakooye okunyigirizibwa nga n'abakungu mu gavumenti buli nsonga bagitwala nga ya lubalaato nga babajjukizza nti nabo bwe baliva mu buyinza bakuloza ku mateeka ge baabaga. Minisita namuwulira ng'ayogera n'amaaso gaabwe n'agamba ab'amasomero batunde bye balina banunule ebiri mu bbanga bw'oba owaayo ky'olina oba olina ekirala. Omwongera musolo lockdown emuyiseemu pressure ziringa pressure otunudde eri minisita avalina okuvaayo bwe biba bibalemye mutunde ebintu byammwe. Oh my God. Bagamba nti newankubadde nga bavuddeyo emirundi mingi okwekubira enduulu eri bekikwatako wabula bano beefuula kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa kye bagamba nti kyakukosa ebyenfuna by'eggwanga kubanga n'abasuubuzi abaali baava mu mawanga agatulinaanye batandise dda okubinnyika mu nsuwa badde okwabwe. Batandise okugenda e Kenya, batandise okugenda wa okulaba nga bafuna ebintu ku bbeeyi eya layisi. Uganda netandika kufuna mu katransport kokka. Tubakoola yonna gye muli emirimu gifa giggwawo, abaana abaasoma bonna badde beesigesemu ffe wano mu ngoye, badde beesigesemu ffe mu busuubuzi.